Kushira feno economy wagwanate amanya nze Africa Malik Mbuga era nga nkomye okunyonyola ku economic systems ezenjawulo zetulina mu nsi. Jukira nti omulundi ogwosembyeyo twayongera okutanya ku nsonga ya capitalism nitujiwa nga tujongerako atwongera okugitegeeza abantu era ntujosomesa okuva gyatandikira paka mu kuyingira okuyitibwa linnya lya neoliberalism nekyagiviirako okukyuka nga ye critic y'omwami gwe bayita Medard Keynes. Yajja n'agamba nti gavumenti endwadde eteekamuko ku mukono netabirekera abantu ba bulijjo just kubeera nga bakola ki batambuza ebyenfuna eby'eggwanga. Capitalism nga tumutadde ebbali ne neoliberalism nga tumaze okubitegeera wasigaddeyo theories endala ziri bbiri enkulu ennyo ezetaagibwa okubeera nga zitegeerebwa. Waliwo essookera ddala gye bayita communism endala gye bayita socialism. Communism ne socialism nga olabyera capitalism ne neoliberalism obucapital n'obuneoliberal birongo omu yava mu munne nibo neoliberal bava mu bucapital kati obusocialism nabwo bwava mu communism aba kyatwala ebbanga okubeera nga kikyuka erinnya likyuka eyo nawankubadde abantu bakyagenda n'erinnya capitalistic ne communist government oba communist economy. Kunnyonnyolamu okutono atategeera mpozi ka video kafa akatalaba ka video kafa akasooka osobola genda ku YouTube yaffe ku channel yange eriko Africa Malik Mbuga nobeera nga oyongera okwettaanya oba okwongera okwekkaanya ka video akasooka nga tunonyera capitalism ne neoliberalism bye biki. Twabinyonyola bulungi nnyo mu lulimi Luganda era ku YouTube gye tuli. Nsaba ogendeyo likinge page yaffe osubscribingeko omala osharinge message eno eyongere okutambula eri Abannayuganda kuba twetaaga okubeera nga abannaffe tubajjukiza oba oli awo awamu nga tubasomesa ku systems zino ez'enjawulo tubeere nga tusalawo ekyo ekisinga obulungi akaseera we kaliba katuuse ekirungi ekiri eri eggwanga lyaffe Uganda nga bulijjo. Olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tuttaanyaako ku kye bayita communism. Mu mbeera eno sigenda kubeera nga musomesa ngaali mu class wabula ngenda kukireeta mu mbeera ya mboozi kubanga nkiwa nti bennyonnyola tuli bantu abakulu ate nga biseera ebisinga tetuba na budde bwakukwata peeni na lupapula kubeera nga tusoma ebintu bino. N'olwensonga eyo tugitwale ng'emboozi ey'okuwayaamu tubeere nga twongera okutegeera systems zino nti omuntu wanajja oba omukulembeze eno ng'azze okubeera nga akubuuza akunnyonnyola nti ayagala kubeera nga yeetika obuvunaanyizibwa obw'ensi eno era osobola omubuuza ekibuuzo nti ogenda tuyamba otya mu byenfuna oli mu capital oba oli mu commune oli mu social oba oli mu neoliberal. Awo otegeera bulungi ki kyakusuubiza mu bintu by'ebyenfuna kubanga tufunye challenge emabegako mu Uganda yaffe eno nti politics tulina advancement gye tukozeeko mu byenkulaakulana mu byenfuga. Tulabye nga systems zaffe ziviiridde ddala mu dictatorships ez'enjawulo eziyingirako mu banishinga kingdoms ez'enjawulo tuyingirako mu system evolution ebaddewo y'amaanyi mu Uganda mu bbanga lino tumazeemu nkaagamu nga mama waffe Uganda afunye obwetwaze. Netulaba multi-party system ng'ajja ku mulembe gwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga wadde abantu ebbeetu ly'okubeera nga batandikayo ebibiina eby'enjawulo n'oteekawo political ideologies ez'enjawulo abantu ze bazze nga bagoberera ebibiina ebikadde nga Democratic Party ebijjiramu nga UPC Uganda People's Congress n'ebirala ebizze nga bifoomingibwawo FDC and NUP olaba NRM bizze nga bikola ki olaba nga waliwo development newankubadde tulina challenges etukyafeesinga naye nga politically tulina gye tulaga era ekyo gavumenti oba olyawo tukijje tuli grateful nakyo
nti newankubadde tunatuuka gye tulaga era ng'okukula tekukoma naye nga tulina we tutuuse wabula ensonga ya economics oba economic systems ez'enjawulo kwe tuwangaalira ekyalaginze nnyo emabega lwansonga bannayuganda tutte buvunaanyizibwa kubasomesa ne mu Uganda mwennyini nnyo okutegeera ddala economic system ki kwe tutambulira era ensonga lwaki ntuza tufuna challenges zemulaba ez'enjawulo nti omukulembeze ajja okuaddressinga nation in state of nation address agenda okunnyonnyola ngeri economy gy'etambuddemu oba ebyenfuna by'eggwanga ebiyimiriddemu n'eggwanga lirina okutwalizaamu wayogera ku bintu bingi security ebyenfuna nayogera ku agriculture obulimi nayogera ku tourism nayogera ku ki nenatuwa outlook ku economy yaffe eyimiridde etya nga Uganda awo enyongera okuttaanyiza ekintu kino nti economics ne business byawukanamuko ebyenfuna kitwale nti singular oba economics ye plural economics ediringana scope eri wider oba otunulidde abantu businesses ez'enjawulo abantu abasinga bayingiza batya bafulumya batya basevinga bali mu mbeera eyeyagaza basobola okuyimirizaawo obulamu bwabwe ebintu ng'ebyo byonna bigwa mu economic microscope mu bitunuulira wabula mu byenfuna nga wala business microscope otunuulira business eyingiza efulumya ekola amagoba oba eri mu loosi kati ebintu ng'abantu abasinga bafuna emirimu ebyo bigwa mu economics outlook so omukulembeze wewanga abyogerako omugundi abantu abasinga tebabiwaana attention nomuwulira nga ayogera ku bintu nga growth nagamba economy ya Uganda is growing. The economy is growing by 2.5%, by 3% per annum. This year the economy grew by 3%. Nenga olabanga abantu ba bulijjo bagamba tetubitegeera tekigatta lwansonga economy batugamba ekulaakulana n'effe embeera ekyali mbi kati nekibanga kichallenginga abantu bangi nenga kiva ku ki ebyo byonna challenges eziriwo nti oba oli awo abakulembeze baffe amagezi g'ennyongera okubawaako bongere okutaanya abantu n'okusomesa abantu ebintu ebikwatagana ku economy abantu banategeera ebintu bino bajja okwongera okuwa ebintu ebyo attention ebyogerebwa abakulembeze naddala mu state of nation address babe nga bongera okubitegeera ekubadde kutandikamu katono nga ensonga yaffe enkulu olwaleero ezze nga tuzze kunnyonnyola ku kyabayita communism. Communism ye system of economic system of governance oba economic system eriwo nga government etwala abantu ekiseera ekyo yesinga okubeera nga erina amaanyi nesse ku amaanyi n'obuvunaanyizibwa no ownership obwannannyini ku factors of production ezisinga mu economy oba businesses ez'amaanyi ezisinga mu economy. Business ez'amaanyi oba bategeeza ki ebintu nga ebirombe omuva ebintu ebyamaguzi oba amayinja ag'ebbeeyi mulabanga zaabu mulabanga feza silver mulabanga copper ngola tulina kirembe mines mulabanga oil amafuta nga nagali waffe wano ewabaganda baffe abanyolo wali mu hoima kingfisher eyo nayona olaba ebintu nga enguudo olaba ebintu nga amalwaliro olaba ebintu nga amayanja mwajja ebintu nga fish ebyennyanja olaba ebintu nga enguudo olaba ebintu nga mills eyinza kiyita atya mills tugeze business ng'eza okufulumya emmere ng'akawunga oba emmere nga omuceere ebino byonna business ezo ziba nga zisinga obunene mu ggwanga eryo gavumenti yebeera zirinako obwannannyini era nga kitegeeza nti omuntu wa bulijjo okolagana na gavumenti okubeera nga wetaba mu business eyo oyinza okwetabamu nga supplier oba ng'omusuubuzi agisuubulako noba nga okola biki otunza abantu abalala ng'oli musuubuzi okuba ku byo
naye ng'obwannannyini obwo buli kuki buli mu gavumenti eyalondebwa, era weekyuka neevaawo gavumenti endala ezze mu bukulembeze esigala nga yennannyini bizinensi eyo. Okitegera kati oyongera okwetegereza system ya communism ejja amaanyi ge twadde tuyogeddeko emabegako mu capitalism okuba nti abagagga ab'enjawulo be bakulembedde okubeera nga ne businesses ez'amaanyi ez'enjawulo ze zikulembeddwako okubeera nga zitambuza economy, n'okuwa abantu emirimu n'ebisigadde byonna n'okubeera nga zirina ebbeetu okukola nga bwe zaagala naddala mu kuteekawo price oba okuteekawo emiwendo z'ebintu. Abantu abasinga bano abadevelopinga system ya communism bakikubaganako nnyo empawa ne bagamba nti ensonga eno si ntuufu lwa nsonga ekintu ekyo kibeerawo kireetawo divisionism mu classes kitegeeza abantu b'enjawulo ng'olaba nti mulimu abagagga, mulimu ab'omu makkati abo middle class, mubeeramu n'abantu ba wansi. Kati mu bagagga mubeeramu bwe bayita ba wealthy, mu luzungu tujja bayita nti mubeeramu ba wealthy, then ate middle class kati wano mu communism babayita ba proletariat. Kati ba proletariat abo ye middle class abakolera industries oba factories ez'enjawulo oba businesses ez'amaanyi ez'enjawulo, naye nga bo tebalina business zaabwe, wala bakolera bali okufuna omusaala basasulwe bamale bakole ki batambuze ate bo n'obawe abantu abalala emirimu, bawe abantu amerera emirimu. Nabo class eri awo nobeerawo class y'abantu ate bo nga baavu nga tebalina mirimu, ba unemployed oba the poor, nabo nga class naye eri awo, ze class esatu. Kati class esatu zireetebwawo bo abacommunist oba bayita aba marxist. Bakinyonyola nti class eyo divisionism eriwo mu bantu bano abasatu oba mu groups zino esatu, eviira ddala ku neeyisa ya capitalistic government. Engeri gye bali nti abantu abatono oba capitalist economic system nti mu bukapito omugagga afuukira ddala mugagga n'agaggawalira ddala, ate n'anyunyuta abantu bano abalala baba bakozesa lwa nsonga omulamwa gwe oba ekimudriving okukola business si kubeera nga abantu abalala ababeezaawo babawa emirimu. Omulamwa gwe ogw'okukola business gubeera gwa kufunamu kasente, obula aba yeetaaga abantu abamukolera. Kati mu abantu abamukolera abasasula okusinziira ku ekyo kyawulira nti nno kye kibagwana si ekyo kye mugwana oba kye muba mwetaaga mu kyo. Naba nga factor y'okubeera nti improving obulamu bw'abantu abamukolera si enkulu ennyo mu nsonga lwaki akola business eyo. Ensonga yenkulu yakubeera nga ye afunamu ki akasente. Kati capitalistic environment eyo etuyamba mu bintu bingi era ina advantages ezaayo, nti omuntu abeera ali motivated okukola every time lwa nsonga nti kyangu nnyo okugaggawala ng'oli mu capitalistic system of operation, nti business yonna gy'otandikawo government yaba tekuyingirira mu ngeri gy'ogenda gikola gidistributingamu. Era Katonda wakuba kusaasidde business yo nekwatayo bulungi, ofunira ddala n'oweera ddala abantu abalala bangi emirimu, n'obeera nga nawe economy yonna ky'ogigattako mu kuwa abantu emirimu n'okutambulizaamu abantu abalala obulamu bwabwe nabo nga batambula olw'okuba nti business ye ekola ki eyingiza ssente. Naye mu communism omwami ono eyagitandika bamuyita Karl Marx era nga yali musajja mu Germany, yasoma mu University of Berlin n'afuna degree n'afuna degree yasooka agifuna mu philosophy n'aba nga afuna doctorate honors nga zijja mu University of Jena nayo ng'eri Berlin. Kati omwami ono Karl Marx atuuka ekiseera amaliriza okusoma doctorate ye afuuka munnamawulire. Kati mu bintu byawandiikanga yafuna obuzibu n'abakulembeze abaaliwo ebiseera ebyo ekyamuleetera okuwaŋŋanguka n'agenda e Paris. Kye kibuga ekikulu ekya France era mu Luganda olwaffe twakigandaza tukiyita Paris. Kati Paris eyo n'aba nga awangalirayo.
awula mu kuwangaalirayo ezimu ku nsonga jjukira ezamuddusa okuva mu nsi ye mwe yali awangaalirako okubeera nga criticizinga gavumenti ku nsonga ya capitalistic behavior gye yalinga operatingiramu nti ezza abantu abasinga obungi emabega era bagaggawala nnyo, abantu abangi abasinga tebafiirwako nnyo. Akwatagana ne munne gweta Frederick Engels yali musajja Mungereza. Ne bagenda e London ne bagenda okutuukayo nga obuzibu obuli e Germany, obuli e France era bwe buli ne Bungereza. Kati ne kibaletera okuwandiika akatabo mu 1844 ke bayita The Condition of the English Working Class. 1884 bawandiika akatabo The Condition of the English Working Class era nga bongera okuticizinga kintu kye bayita class divisions zino capitalistic governments zaali zireeseewo. Jjukira nti capitalistic government okuwamba oba okujja mu bukulembeze kyava ku middle class okutekinga over obukulembeze okuva mu ba royals aba endya ennangira ezaaliwo mu Europe ekiseera ekyo. Otulabira ebintu nga French Revolution of 1878, otulabira aba bourgeoisie oba the working class, the middle class eyajjawo obulangiro obwali mu Bufalansa, revolution eyo ne spreading ddala across Europe. Kati ekintu ekyo bwe kijja jjukira before that mu nsi ezimu mu Europe mwalimu kye bayita feudalism. Feudalism yembeera nti landlord abeerawo ne ba squatters ababeera ku ttaka. Kati ba squatters abo nga bakolera landlord nga tebasasulwa ssente wabula nga mu kubeera nga babeera ku ttaka lye bamukolera era bwe ye naafunamu n'ogenda nga ku faamu ye n'olima n'aba nga akungula ebyo bw'abitunda awo aba ayagadde akuwaayo oba sekyo n'akusasula mu ngeri y'okubeera nti akuwa kataka w'obeera gwe ne famire yo. Kati mubeera nga mulinga nga baddu gyali. Kati gye bayitanga feudalism. Kati French Revolution ekirungi bwe yajja n'ejjawo embeera ey'okunyigiriza abantu n'bafuna property rights. Jjukira eno capitalism bya advocatingirafo. Abantu bafuna property rights ne batandikawo okubeera nga ba-owninga factors of production. Naye kyaleeta enkulaakulana nnene nnyo mu Europe ng'abantu batandise okukola ki? Okubeera nga ba-owninga ebintu ebivaamu ssente ng'ettaka. Kati capitalism ono akwata akati abantu abasinga bamukola ki? Bamu-embracinga. Naye bamala okumu-embracinga mu maaso awo class divisions zino ze njogeddeko emabega awo zitandika okujjamu nga abagagga bafuuse bagagga nnyo ate abaavu awo beeyongedde ate obungi. Abami ne bajjirawo ne theory eno nga bagamba nti abantu abakola mu industries era nga bo babatuuma erinnya middle class ey'ebiseera ebyo nga liyitibwa nga bourgeoisie nga bayita ba proletariat. Ba proletariat bwe bayingira mu obasukka obungi naba nga ate bwe bali mu mbeera esinga okubeera ng'enyigirizibwa bakola nnyo ne basasulwa katono kinga kitandise okuddamu okufaanagana nga bwe kyali emabega. Abami bano ne bawandiika ekitabo, Karl Marx ne Frederick Engels ne bawandiika ekitabo kye bayita The Condition of the English Working Class ng'era bacriticinga capitalism ono yali agenda mu maaso. Mu kitabo kino bamala ne bayongerayo mu 1848 ne bakigaziya ne bawandiika ekintu ky'oyita the Manifesto of the Communist Party. Olwo nga batandika okuyingira mu politics, batandise okudevelopinga ideas zaabwe ez'okubeera nga gavumenti yeddiza obukulembeze n'obutwaze n'obwannannyini eri ebintu ebisinga obungi lwansonga gavumenti y'eba esinga okufaayo eri omuntu wa bulijjo okusinga omuntu omukozi oba omugagga alina akasente oba businessman nga yennannyini aba afaayo kitono nnyo okusinziira ku bakozi be okusinga gavumenti abantu gyebabawadde ki obuvunaanyizibwa okubeera nga obugikulembera. Kati mu Communist Party eno mwavaamu ekigambo Manifesto of the Communist Party eno mulimu ekigambo ekyasinga okukwata akati era nga kyenandibadde kijja tuyamba nnyo okutegeera communism ono oba bucommune buyimiridde ku ki ddala. Kati waliwo ekintu kigambo Karl Marx kye yayogera n'agamba nti before men can do anything else they must first produce the means of their subsistence. Nti omuntu abantu omwami oba omukyala nga tebannaba kubeera nga bakola ekintu ekirala kyonna bandibadde basooka oba balina kusooka kubeera nga bategeera oba nga
beeyimirizaawo mu mbeera yaabwe ey'obulamu nga tebonna nalowooza ku bintu nga kubeera bagagga. Means of subsistence bategeeza ki? Nti omuntu asobola okweriisa, asobola okwenywesa, asobola okweyambaza, asobola okwetwala mu ddwaliro bw'aba alwadde. Kati mu mulembe nga guno tuyinza okugattako ekintu nga internet, nti asobola okwetuusaako basic needs of life, ye subsistence. Era buli ekintu nga subsistence farming oba subsistence farming, nti ye farming ataliimu mulamwa gwa kubeera nga ogaggawala oba omukola kufunamu ssente, wabula kukola ki? Kubaawo means of survival. Kati ono kyagamba wano Mwami Karl Marx, before any man or before men can do anything else, they must first produce the means of their subsistence. Awo omulamwa gwe bwe gutandikira Mwami Karl Marx yayogera ekigambo ekyo nga kyogera mu ki? Manifesto of the Communist Party. Kati omwami ono ayongera okugamba nti nno yali ayina byabeesingako emabega, era n'agamba nti era yayogera ekigambo ekiri famous abantu kye bawulira nti no religion is opium of the people. Ekintu kyose mutera owulira nga kikozesebwa nnyo mu history, n'omwami ono Karl Marx naye yakikozesa nnyo. N'agamba nti ebintu nga ku-acceptinga destiny yo nti nno olina kubeera poor, byebintu ebidesigningibwawo okukeepingira abantu naddala mu poverty. Kati ye nga kyadvocatingira nti gavumenti yanobadde etwalawo obuvunaanyizibwa nga buno lwa nsonga yalina amaanyi n'essente ezisobola okuyimirizaawo abantu ba bulijjo. N'aba nga theory ye agigaziyizaawo nejja ng'egaziwa n'efuna political wings n'efuna n'ebintu ebirala bingi. Pozi omwami ono mu theory abantu abasoma economics ku levels eza waggulu yawandiika ne theory of labor, labor theory of value. N'agamba nti omuntu alina okusasula omuntu commodity eyo nefa producingibwa nga tolina kubeera ng'ogamba nti eri determined, commodity price is determined by the forces of demand or supply. Erina kubeera nga determiningibwa value of labor agitaddemu okubeera nga bakola ki? Bagiproducinga. Mu kifo kya demand and supply okudictatinga prices of commodities, twalaba okozesa theory oba labor value. Labor value nti omudde ki omuntu atandikibwako bw'ataddemu maanyi ki g'ataddemu okubeera nga producinga. Tugeze omuntu aproducinga furniture, atona agamba nti ebbeeyi y'akatale eyimiridde etya across mu nsi yonna yonna, nti waliyo abagamba nti nno entebe eno erina kubeera ya mitwalo 10, waliyo abagamba nti erina bbeera ya mitwalo 2. Kati nga bw'oyagala ogenda watunda 10, abatunda 10 wayitiriza bakasitoma abangi nga nabadde ku 2 assa wansi ng'agamba kale nja kutunda ku 15 nga naye afunayo bakasitoma abamu nga nja tunda ku mitwalo 10 oba njagamba nja tunda nze ku 9. Naaba nga demand ne supply yekola ki? Ye balancinga price ki? Entebe eno kwekola ki? Kwetambulira oba kwetundibwa ku gundi. Kati ye theory of labor, value, theory of the labor theory of value egamba nti nno nga tonagamba nti demand and supply, abantu b'ebweru bagamba ki ku bbeeyi y'entebe eno. Ye kyagamba nti nno entebe eno omuntu omubazi agitaddemu bbanga ki? Akitaddemu maanyi ki okugikola? Ogatta raw materials z'akozesezza, embaawo, olugoye, sponge, byonna byagitaddemu oba pamba, bibe nga bivaamu emitwalo 15, alina gipricinga ku bbeeyi ettaka wansi wa mitwalo 15 ng'ogasseko n'obudde bwe. Kati ze zimu ku theory za advocatingira, era bwe tuba tugisoma kati theory of value ngeri explained mu Luganda wetyo weeri. So omwami ono yaleta ebintu bingi nnyo. Theory ye teri just ku byanfuna, cutting across ebintu bingi. Kati mu theory of value eno yeewa muntu ssente ebbeeyi kimu okuba omusasulira omukozi wo, nti omukozi wagamba nti nno nze okukolera olunaku mpulira muli nga kiri worth emitwalo 5, ne kiba cross question nga gavumenti ekitaddewo nti omukozi okumukolera kiri worth emitwalo 5, kiba kitegeeza gwe tokkirizibwa ate kuwa muntu ssente zikka wansi wa mitwalo 5 olunaku. Kiba ndowooza bwe kityo bwe kiri mu theory of labor, kubanga gavumenti yebeesinga otwalo ki? Amaanyi mu kudictatinga ebintu bino. So omwami oyo ye Karl Marx ne munne Friedrich Engels
bawandiika ekitabo ekyo Manifesto of the Communist Party era nga bajja ne bayitibwa abantu abagoberera theory eno bayita ba Marxists. Oyinza owulira nga ku lwa politics tebakozesa nnyo linnya la communism oba socialism nolabuli nga ye agamba nze ndi mu Marxist. Marxist aba believinga nti no government erina okubeera nga amaanyi ago egeesigaliza ag'okutwala obuki factors of production ezo obwannannyini bwazo n'engeri gye ziri distributed mu economy amaanyi ago government yebeesigadde okukola ki ogeesigaliza nga basigadde mufiidinga ku government eno kola bizinesi zammwe wabula si buli kimu nti eba ekiyingiramu omuntu so otekawo dispensary yo lwakuba tekyogerebwa wano mu communism ono oba nga ali mu buwandiike wabula tujja nga tweyongera mu maaso omwami ono Karl Marx yafa mu 1883 era theory eno nebanga esikibwa omwami mukwano gwe yali akola naye emirimu egyo okuva eri emabega gwe bayita Friedrich Engels gwe wandika naye ebitabo bibiri ebya Working Class of the English nekya Manifesto of the Communist Party. Kati omwami ono yali Mungereza Friedrich Engels atwala obu Marxist maaso oba Obu'Communism n'abuwa erinnya eppya n'abutuuma Scientific Socialism. Kati Obu'Communism bukyukira erinnya niwalaba oni Obu'Capitalist bwakyusa erinnya ne budda mu Neoliberalism. Obu'Communist abo bukyukira erinnya ne bufuuka buki Bu-Socialist. Omwami ono Friedrich Engels yabuwa erinnya erya Scientific Socialism. Socialism ono najja nga yayawukanamu ebitundu bibiri. Wali abantu abagamba nti government kuba theory yaabwe yakwata nnyo akati abantu bangi ne bagisiima olw'ensonga nti bantu bangi abali bali mu mbeera ey'okunyigirizibwa era ensi nga Russia, ensi nga China n'olaba zikulaakulanye nga ebiseera ebisinga nsirifu oba nga ziri kumbiranye n'ensi nga United States of America oba USA ne zi Canada ne zi France ne Italy ne Germany ezo zaawukana mu economic systems zebakola ki zeba operatingiramu. Bali ba operating nga ba communist oba socialist bano operating nga ba capitalist oba neoliberal. Kati it is a tug of war. Aisana economic way egenda mu maaso awo lutalo lwa byanfuna. Ono ayagala aweze banne bangi nono ayagala banne ababenne babeere bangi. Kati omwami ono amala okufa Karl Marx munna amusikira mu 1883 atuuma communist singa communism agituuma socialism. Scientific socialism ono nga gyayawukanamu emirundi bibiri era mu 1895 communism nayawulwamu oba socialism nayawulwamu ebitundu bibiri. Ekitundu ekisooka kyekyaba revisionists. Ba revisionists bamwavu omukulembeze yaddako mu communism. Newabeerawo bebakyaba revolutionists. Ba revolutionists mwamugwa abantu nga ba Lenin abatwala Russia ne bagiyisa Bolshevik revolution. Abasoma history mwagisomako. Bolshevik eno bajjako bazza abaaliko mu Russia nabo bali bakulembeze ab'ennono ne baba nga basikirwa ba middle class omwali abantu nga ba Lenin. Kati Lenin yali revolutionist socialist. Ono omugweta Edward Bernstein naye yali musajja mu Germany era naye we yafuuka omucommunist nga atandise okuadvocatingira for communism yafuna obuzibu ne government eyaliwo ebiseera ebyo eyali ekulemberwa Otto von Bismarck. Otto von Bismarck ono abasoma history wa Germany oba abasoma history ya Europe mumuwulirako nnyo yali chancellor wa Germany olwo nga government zizimaze okuvaako. Otto von Bismarck nga awaŋŋangusa omwami gweta Edward Bernstein olw'ensonga nti yali Otto von Bismarck yali atambulira ku nkola ya capitalism nga tebaagala ddala kibaita communism. Baagala basigale nga abantu ba bulijjo be balina obuyinza mu economy nga government ebulinamu obuyinza butono nnyo oba nga tewali okujjako okugereka emisolo n'okugifuna n'okuyamba abantu aba bulijjo okubeera mu bintu ng'amalwaliro naye bisigadde nga tebaagala kola ki government kubeera ng'eyingirira. Naye ono yayita theory n'aba nga yeegatta ne munne Karl Marx
mwabanga atambulira ku nkola ya Karl Marx ya communism n'awangangusibwa n'ava mu Germany mwami gweta Otto von Bismarck. Kati omwami Engels we yafa omwami Edward Bernstein mu 19th century mu 1900 n'atandika okubeera ng'akola ki yakulembera obukomuni. Yatandika nga musajja ali radical nnyo naye we yakoma okwongera okuwangaala nga alina abantu ba bulijjo n'abakulembeze ab'enjawulo n'akizuula nti transition wakati okuva mu capitalism okuyingira mu socialism oba okuyingira mu communism erina kubeera ng'eri peaceful era ng'eri transformative ng'eva ku step paka ku step n'aba nga ye revisionist nti nga woli anti revisionist wantu kubitwala mpola mpola unlike banne aba revolutionist nga ba Lenin abali kati ejo left wing socialism ayinza gita left wing socialism bo abali nga bagamba nti no government erina kyukirawo era kirina kubeera nga kiri immediate nnyo era kwe kubanga USSR yatandikibwawo ne revolution z'omu Germany z'omu Russia zatandikibwawo ne banga bo batandika communism yatandikirawo ekiseera ekyo era bo nga bali ba revolutionary. Kati okujjako government eyo ne batandika ne theory yabwe ya communism n'abanga wangala paka leero. Ensi esinga wangalibwa mu communism zensinga Russia ye communist country number 1 kubanga yagitandikawo mu Bolshevik revolution nga amaze okujjako wazza omwami Lenin yali musajja mu communist. Bamala okuwamba ne banne abajja bamusikira mu bukulembeze paka kati aliko bonna ba communist. Kati n'ensi endala egoberera communism yensinga China. Era ng'osobola okulaba production ya China n'engeri gye-operatingamu n'okubanga etutte flow ku economics ku world economics wa ku economics y'ensi yonna. China yemu ku nsi ezikolera ddala obulungi mu economics era nga bo batambulira ku nkola nga ya communism. So era ekibuuzo kiddayo eri bannayuganda bannaffe mwewale kubeera nga mutulaba ngeri gye tunyonyoddemu obusocialist buno oba obucommunism ne program yaffe gye twakolako emabega eddiridde eno eyogera ku capitalism oba neoliberal. Musuubira system ki kati ku zombi ngeri gye tuzirabyeko gye tulwanyizaamu ku engeri gye zitambulamu esinga oyo gye tulowooza nti ejja kukolera nnyo Uganda oba n'okuba oli awo East Africa okutwalira awamu kubanga tuli mu East African Community EAC block is a trading block ate nga abasinga ffenna abalimu okujjako eno zensinga Tanzania operatingirako mu socialist stand emabega kaawo nga yakafuna okulembeze naddala nga ku mulembe gwa Julius Nyerere naye kati nayo engeri gye operatingamu eri capitalistic olaba nga relationship yaffe Uganda, Kenya ne Rwanda, Burundi, Congo, Tanzania, Southern Sudan, Somalia ne Ethiopia kati abagala okutwegattako oba amawedde tuli nabo economic block eno nga weeri. Socialism oba communism yena atuyamba okkulaakulana kuba tetusobola kubeera nga tutambulira mu theories ez'abantu ab'enjawulo oba nga tugendera ku mateeka agagundi twetaaga okubeera nga tuli independent. So tulina okusalawo system ki gye tunaagenda nayo mu maaso ate nga Uganda etwala kinene nnyo kuba emu ku economies ezisinga okubeera ez'amaanyi mu East African Community n'olw'ensonga eyo step gye tutwala mu direction ey'okubeera nga tu developinga oba tu adoptinga economic system eyabba nkulu nnyo eri East African Community integration ne free area of trade. So kikulu nnyo bannayuganda okubeera nga tukirowoozaako era nga tujja batulinze okuddamu kwammwe ku programu yaffe yonna enaabajja. Jjukira nti osobola okunfuna ku nnamba yange ku WhatsApp oba okwongera okutulaba programu eno ku YouTube erinnya Africa Malik Mbuga osobola otusanga ku YouTube. Webale nnyo okutugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala. Pozisyo ya leero era nayo ereeteddwako era ng'etiddwamu akasente abakastayers abasangibwa ebbakuli mwe tweyongera okubawagira batunda emmotoka empya ne second hand
batunda rims z'emipiira, batunda emipiira gyennyini mu sizes zonna, brand yonna gy'oba oyagadde. Osobola bafuna ku ssimu eno egenda okuteekebwa ku screen yaffe. Mwebale nnyo, mwebaliyo ddala.